Abantu bano abakyamukiridde babadde beegasse ku muyimbi Hilderman mu luyimba oluvumirira okulinnyira eddembe ly'obuntu. Babadde mu kutongoza kaweefube w'okuyamba ku bantu obuyambi bw'amateeka era nga wano abakungu okuva mu kitongole ekiramuzi saako Solicitor General babadde babeegesa amaaso. Abantu bakira bavaayo okwogera nga beewuunya lwaki abalamuzi basalawo okusigala mu ofiisi ne kkooti ne basala emisango gy'ettaka nga tebagenze weriri ekiviiriddeko abantu bangi okubonaabona. N'amalaalo bagajjayo bateeka buteesi buveera. Naye ekisinga era okwennyamiza abantu abo babeera n'abababakinga abanene. N'ogezaako okubanga ayambuka n'osanga ng'era obuzibu obusanga. Ate nammwe mwennyini abantu ababonaabona mu nsonga ezo ate mumanyi nnyo okweyunira abo nga bonogamba nti mulopa eri omuganzi. Alibozi bangu abo bakwatagane ne local government network ya government eriko round kola omwaze group, not as the inspector general of government. Kulaba judgment ya chairman L3 obanu ya gombola koto ba chamu oba awo emisango mulekerawo okugisalira Kampala. So his worship emisango mugisalira Kampala mu kifo ky'okujja okugisalira mu byalo ne mumanya ettaka lye bakayanira liri luddawa. Emisango bagisalira Kampala, ensimbi gye ziyita. Omubaka omukyala Rosemary Seninde era ategeezezza nti kyanaku okuba nti abantu bangi babonaabona ku by'amateeka so nga babatulugunya beeyambisa abanene abali mu gavumenti. Senkulu wa Fihiri Dr. Livingstone Sewanyana agamba nti okwegatta kwabwe ne bapulida okuyamba abantu okufuna obuyambi mu by'amateeka kyakubayamba nnyo okufuna obuyambi mu by'amateeka. Natusuubira nti luno olwaleero abantu ababadde bakaaba nga banyigirizibwa oluusi nga tebalina babawolereza bajja kufuna omukisa okubeera nti bafuna obuyambi bw'amateeka obw'obwereere. Era twagala okwebaza gavumenti mu nsonga eno. Enteekateeka eno eyitibwa pro bono yakumala emyaka 2 nga Mwakiso yakutambulira mu ggombolola 12. Harriet Namukasa, Yunusu Ntale, WBS TV.